wange wa Kwa Gogo. Yeah, ko yava ku Kibozi, superstar Gogo. Yeah, Gogo, tell them goodbye. I going. Goodbye. There's a movie the superstar wange Gogo. Banango mwana Bruno ke alike chikwa. Yasoka nawaso omukazi nafa. Nze nasoka nalaba Gogo nga bamukwasiza Bruno nga atandise okwesiba ku Gogo nengamba Gogo agenda banango omwana Bruno alike ekikwa. Bwotafosirana era nakazi bwe ekimuwangaziza mwana wa Masaka yasomoka ki lwera yetambulira sekana yakutukadda Bruno kali n'ekikwa. Omusimu gw'omukazi tegusobola kwebaka. Bruno ke oyakyamulesa nti yamukuliza omwana. Bruno ke okwesiba ku Gogo gotoli muyimbi wasembadde okuyimba lwaki ngo tewetegeka ebivululu. Nawe nogenda ku interviewing ate buli muntu Bruno ke gwe yesibako amusiranya. Mujju abavubuka bebagamba mbubawunya. Ababawunya n'abasondera amasuuti. Nebakola n'oluyimba by the way. Bruno ke nga abesibyeko abatutte babatundide buno obusuuti bwa Dombolo ya Solo. Omu apota na lumunye mu estate. Twekwana nako nene gye byaggwera nze saawa manyi. Ne yesiba ku Muzeyi Jemba ow'ebirango mumujjukira. Aliwa Owekayunga. Ne yesiba ku gundi ane ono gwe bakola naye show. Crystal Panda naye gye byaggwera mwolaba. Bannange Bruno ke aline ekikwa. Ate we yayambala bedding ya mirembe ya mirembe watandiko muyugumya we yayambala ki bedding ku stage. Byo mu byukuri turabashyitsi muri iki gihugu bagenyi mu Rwanda lino bongabo bagenyi mu Rwanda li Uganda. They are visitors in this country. Gogiya rwari wacu Rwanda tuzi nk'ibitaro 100 twari kumujyana mu bitando. Singa rwari Rwanda amanyamadwari nga gasuka mu 10 waso omuntu ale service. If Gogo got sick from Rwanda, we would take her to over 100 hospitals that we knew. Yaturwariyo mu gihugu kitari cyo wacu tudafite amakuru namba y'ibitaro ibyo ari byo byose. Yarwara nga bari mu Rwanda endala nga tebayina like tebayina rwari bamanyi kumpi obanga amawulire gonna kudwalira yawe. She got sick when we were in a foreign country. I did not know the hospitals that are nearby, so that's why I decided to take her where we took her. Twiyambaza umuntu ati twajyana Gogo kubirita. They asked the person nearby, where can we take Gogo? That person directed them to that hospital. They went without even knowing where they are going. Doctors Medical Center. They took her to Chengera Doctors Medical Center. Chengera Doctors Medical Center. That's where they took Gogo, and that's where she passed on from. Kwisanga turawenda wasanga Gogo atariho yarakwiriye no kuba ari ariko ntabwo twari tubizi twe be cyabaruma bebuza kwisanga turi ku ibyo bitaro wenda bishobora kuba atari nabyo bitaro byari bikwiriye agamba mbu Edward rero bagenda muri be Gogo yafiramu mbu kisinzira teba singa bali bamanyi ukozi bara ba distance je bakozesa but tewandi bade batufu bali kubanga bagenza. Okay, had they known that the hospital where they took Gogo was that far, then they should have chosen another nearby hospital. But because they are foreigners, they didn't know, and the person they asked directed them to that hospital, which was a little bit far away from there where they were staying. Ariko kandi nabwo rero ibyo bitaro ndabishimira cyane. Mbona yagenda kwebaza Edward rero. I would like to thank the hospital where they took Gogo. Kuko byemeye gutwakira vuba vuba bataturuhishe. Like
babaniriza mangu tebabakoyeza. They welcomed them very well. They did not take them through the process of up and down. They received them very well, and they tried to help Gogo. Twageze ku bitaro. Batuka ku dwaliro. They reached the hospital. Tujyana umurwayi wacu mu bitaro birumvikana. Twara mu made wawe mu dwaliro. They took the Gogo to the doctors. Ubwo hari nka saa 2 z'ijoro na 40. It was around 8:30 p.m. in the night. Gogo kubera ko wari umunsi we nta kintu twari guhindura ku ibyo bintu ngo ntapfe. It was Gogo's time. There is nothing we could change about whatever came out of it. Dore ko twabantu basenga hari ukuntu tuba dufite n'amakuru y'ijuru. Mbabantu abasaba nyo bayina amawulire gegwe. Mbabantu abasaba bayina amawulire agalike amakuru y'ijuru. Ijuru egure. People who pray a lot have they always get visions from heaven. Yes. Uganda shobora kuba ari igihugu cy'umugisha. Uganda is a land of blessings. Kuko ndabona ari Imana yashimye gukorera protocol yo kujyana umuntu wayo. Mbo araba mukama we yakozeseza protocol kutwara umuntu wayo. Mbo araba mukama we yayisaba protocol bayo kumutwariro kumuyita. Like he's saying that the protocol God used to call Gogo. Yes. Ubwashize twaje mu gitaramo cyari cyabereye Imperial yo hoto turataha tumeze neza cyane. Baje mu Grand Imperial Hotel mu concert yabo bagenda bulungi. Concert ya soka Yes. Like where choko kidemo hicho. Her first concert was good. They came. It was successful. It was at Imperial Royal Hotel, and they went back. Like when there was nothing wrong with her, she had a very good trip. Ubwo rero Imana igarura Gogo n'ubundi Kampala ngabari mucyurira. Mukama yakomye Gogo Kampala nga wayagala no muyitira agende musa. God brought Gogo back to Kampala because this is actually, I think, where he wanted to call her from. Turashima Imana ko ariko yabyemeye. We thank God for God's decision. We thank God for his decision. Ubu rero tuvugana ibinonaha dukwiye n'impungenge Gogo ari mw'iki gihugu cya Uganda umubiri we. Abantu baje bati bamanyi nga bavuza Gogo bade Rwanda badewa agala bagamba lero kuva lero mu kitegere Gogo ali mu Kampala wano mu Uganda. He wants people to know that Gogo is in Kampala. Gogo had come to Uganda for ministry, and then she passed on from Kampala, and her body is in Kampala. Gogo rero abari kuvuga ngo yishwe n'amarozi ntabwo nzi aho bari kubikura kuko Gogo twabanye umunsi ku munsi tuva mu Rwanda dusangira amazi n'icyayi iminsi yose turi kumwe na Gogo ntiyigeze aducika na gato ngo abe yarya no kuri wese tutabizi. Byagamba abantu abagamba ati Gogo edogole lyamuse yebuza babijjawa. He's saying that people who are saying that Gogo died of witchcraft or poisoning, that where do you get all these things from? Because he has been with Gogo for most of her time, ever since they discovered her and brought her to the limelight. Everything she eats, he has been the one bringing it. Everything she takes, he has been the one bringing it. So where do you people spreading propaganda and hate and wrong information that Gogo died of poison, where do you get these things? Ahubwo dore icyo nshaka kwisabira abantu nsoza. As he finishes, he's asking people for one thing. He wants help from you people. Comes out. However, like I told you, Gogo's body is not yet at the mortuary in Mulago for post-mortem because they are demanding us a certain amount of money. This is why the manager is here asking for your help.
they are demanding us a certain amount of money. That is why Gogo's body is not yet in Mulago for post-mortem. The hospital cannot release Gogo's body when there is a pending bill. You get? And this cannot be happening to Gogo. Chino tetsowa kutuka ku Gogo omuntu abadde asavinga Katonda fena gwe twagala tekisobola so tobola mbasaba. I'm even using 3 languages mbasaba in English, Luganda, Kinyarwanda. Please we need your help, everyone. We need your help. I'm going to abadde ne card ngeraga nti alina obulemu ku mubiri gwe. Gogo had a card that shows that she had disability on her body. And her disability, degree of disability was at 90%. Her degree of disability badde ku 9. Degree of disability ya Gogo badde ku 90%. Mu Lunyarwanda kibaterereze. Yali kuri 90% kuri card ye yerekana ubuzima bwe ubumuga bwe yali 90%. Rero Gogo afiride ku myaka. Gogo passed on at the age of 1989. yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 1989. She was born she was born on 12th of April 1989. Yes. So she died yesterday around 9:30 p.m. according to the report from the medical facility where her body is currently at. Let me quote this from the doctor. Disease or condition directly leading to death. A, that is epilepsy, due to or in bracket or as a consequence of respiratory aspiration. Abatamanyi luzungu oba abatakitegeera mu luzungu kiringa omuntu wakwatibwa ensimbu n'agwa. Buli okwatibwa ensimbu abamu batera okuleeta ejjovu mu kamwa kyakuza nifuro ku giculi. Gogo yagwaga egiculi abadde agwa ensimbu. She was experiencing epilepsy. So in that process, sometimes the food you eat or what is in the stomach comes out and then goes in a wrong way. Awaita omukka kugamba omuntu wasiza this pipe that takes the oxygen. Sometimes food enters that pipe. So I think that's what they were meaning by respiratory aspiration. So moyo process kinzo muletera okufa. Naye, this is not the final report. This was just a condition the doctors saw the time they received her. So tomorrow morning, we are taking her for postmortem examination. Then we shall tell you the cause of her death according to a postmortem report. I think after. Titoliwa kitalonga gwe bwolowooza. Amazima gennyini. Senga isima yafunako ku moment ng'eyo. Oba osanga twalibadde tukyamulina kubanga yalisse ku bigere. Tukozesenga nnyo ebizibu okwetereeza. Olaba ne mu kufiirwa tumanya ennyumba ya maama eyagala omukuba. Tumanya ayagala okubba ettaka lya jjajja. Tumanya ayagala okukola biki nti buli kibi ekibaawo tusobola ate okukijjamu ekirala ekyokukozesa. Nabagamba nze jjajja wange yalina enkola nti we gafa tugagoye paani. Nti ekyo kyolabanga ekibi kinoonyeemu eky'omugaso. Full figure toyina kyakukozesa luyo olwo kwetereeza. Jennifer full figure okimanyi nti gwe wa mukisa kyasinze mu byafaayo by'ensi. Okimanyi nti oluyolo lugenda kukuyamba okutta ku bigere okitegeere nti toli wa mubbo. Okimanyi nti enkima n'enkobe bwe bibeera biyombagana oba nga birwanagana, gwe omuntu tekinyuma kujja kubitaasa kubanga
byo birina ekibigatta byonna binnansiko ate byonna bw'obyetegereza mu face birabika byabumbuba mu bbumba limu. Gwani Jennifer Full-Figure ayagala okwefuula ensonga mu NRM? Gwani eyeeteeka mu ntalo z'ab'omu nsiko? Ekisooka sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya ebeera erina amaanyi agasaanyaawo. Ekyo kiyiga okuva n'olwaleero. Sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya erina amaanyi agasaanyaawo. Ne waalisose ne weebuuza nti ate lwaki ow'emmundu owa ssente atumanza atalina kyali okweŋŋanga oli? Nze nsobola omuwangula singa ye aba tasobodde kumuwangula. Enjovu ng'egambye akamyu nti genda onnumbira empologoma. Ng'enjovu etuma akamyu okugirumbira empologoma, nkale kyalibaddeko kubanga ye enjovu eyinza okuba erina ebigendererwa byayo. Naye gwe akamyu teweebaliridde. Gwe akamyu ky'olumbagano okimanyi bulungi. Jennifer Full-Figure, abo abantu toli waamu bo. Toliba waamu bo. Bakukozesa bukozesa. Oluusi bayinza okukukozesa ng'olumba ffe aba opposition, naye entalo z'omunda ziveemu. Entalo z'omunda ziveemu. Ekisooka kya byonna Jennifer Full-Figure, gw'omanyi lwaki banno b'okola nabo basanyufu? Oliwo ku lwani nga side y'opposition basanyufu n'aba NRM basanyufu, naye omanyi ensonga lwaki n'aba NRM basanyufu olw'okukubwako? Eno NRM eringa nte esajja kudde kati mu kiseera kino ng'eva amata, oba ekaziwadde nga mu kiseera kino eva amata. Naye ente eyo yaliko ennyana. Waliwo abaagisombera ebiwata, waliwo abaagitwalanga ku ttale, waliwo abaagirungiranga ekisula, waliwo abaakola byonna ku lwa NRM okusobola okukula. Naye ng'ate balaba bwefuuse nti mmwe muginywamu amata. Mwe temulowooza nti abalabe bammwe bokka bali eyo waggulu, neeno wansi mulina abalabe. Waliwo abaatunda embizzi zaabwe NRM eyo okujja, waliwo abaafiirwa abaana baabwe NRM okujja, waliwo abaafiirwa ebyobugagga byabwe NRM eyo okujja. But unfortunately mwe muli mu kuginywamu amata olunaku olwaleero. Nzeemu ku nsonga lwaki siyinza kusala ddiiro kuyingira NRM. Abo abakuyita ne baligamba nti bakwagala, jjukira obadde ng'ogivuma ng'ate waliwo abagidifendinga. Abagidifendinga basigadde ku bigera, ababadde bagidifendinga ng'okuva eri ebivume by'ebikambwe gyeri. Abaana baabwe tebasoma, tebalina kyakulya, gwe bawulira n'embwa z'owayugati. Era ne weewaana NRM ye Museveni yatuwa emirembe mingi nnyo. Abantu abo tebayinza kubeera basanyufu gy'oli. Mu maka mubaamu gwe tuyita kaddulubaale, ne wabaawo ne muganzirwazza mukyala muto. Naye kaddulubaale yabeera amanyi gye baayita n'omwami we gw'osalinsanga bisibe. Nojja nno oluusi ne bakutenda obuyonjo omwami, ne bakutenda buli kimu, naye wasanga munna alambise ng'olina w'otandikira. Gw'ogamba otya omukazi asula mu nnyumba ey'ettaka mbu mukyafu? Kakati gw'ozza osanze tayirozi n'oyooyoota n'oteeka wali ku ntebe ebitambaala. Ffe twaliwo nga tulina bufoomu bwokka, twaliwo ng'ekyobugagga kye tulina mu nnyumba oluusi kikopo. Bwe twakwatiriza ne tuleetayo oba kattule. Gwe nojja n'osanga ebiwedde, oli ku ntuuyo zange mw'ofunira credit ez'omujjirano bwe wakuwaana obuyonjo, bwe banvuma obwa bbeere eddene, nga n'oluusi ebbeere lino eddene lyajja lwa kuyonsa baana ba mwami oyo. Ettutu lyo ne lijja ne linvumya, naawe bw'onkimba olw'okubanga ggwe mukyala muto temulina kye muŋŋamba, era omwami wadda
ne mugamba nti munkoze kino agenda bakuba mwenna emigga. Ebintu ebyo tebisanyusa bakyala bakulu. Bakyala bakulu gye bamanyi gye babeera bavudde n'abaami baabwe, be bamanya be babeera bayiseemu n'abaami baabwe. Gwe nsanga bisibe bwojja olina okumanya layini yo nti layini yo tevumaganya mukyala mukulu ate tovuma mukyala mukulu. NRM eyo mmwe abagirippiridde ku City Square waliwo boligino yo abatalina kye bafunyeemu. Nga ne gye buvuddeko ow'embuga yabalangira emyaka 3 okyabanja gavumenti genda okole okyali ku ebyo yabadduulira nga ye atagireeta ali mu kugiryamu. Ebintu ebyo binyiiza abantu. Ebyo bye mukwata ssente ne mujja ne muzeetimba nga bwe muwemula NRM ye. Tebinyiiza b'opposition bokka, ojja na kwesanga mu opposition toyinaayo bulabe lwa nsonga. Kyonna kyokola kye tuba tukusuubiramu. Kubanga yenna agenda mu NRM talina kyayinza kukola nga ali ku level ya full figure okusukka kuvuma abalabe bo abasinga obungi bali munda mu NRM. Abatakwagala bali munda mu NRM. Bano abantu be babadde ba defending ebivumo byo wavumanga mu 7. Be babadde bakolanga kinga ovumye mu 7 ate balaba gwafunye ssente era bo basigadde mu mbeera mbi nti ogwabwe gwakweranga nnyumba mmwe mujjenga mutuule. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.